kumbe wawe chairman buli bamugamba yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 basabo ne bannyabo okamba njulire abatuma job agency oyagala omukozi oba oyagala omulimu wano mu Uganda wekwate bannaffe abatuma job agencies era nga mu kaseera kano kennyini beetaaga abakozi mu bwangu ddala banking agents bakashia secretaries badriver abasomesa bamakanika b'emmotoka ennene mobile man attendants office attendants abakola mu hardware abakola mu betting school matrons abakola mu farm private guards cleaners neighbor housemaids nga kosa n'emirimu emirala mingi era nga mu byonna beetaaga abo abasoma saako nammwe abataasoma mwanirizibwa okumanya ebisingawo osobola okuba ku namba z'essimu wano wammanga 0758 45 oba 0778 55 osobola otusanga ku ofiisi zaffe enateete ku luguudo oludde Makayi todde mu kkaba lwa mirimu nga waliwo Tumo Job Agency. bannaffe ababuwambo Bulambo Boys Film Production bagenda okubanga bakutuusaako kyotalina kukola kulabika nga kwekusibwa awamu ne Duncan Digital Studio be bagenda okubanga bakutuusaako Buwambo Boys olwaleero begasse ne Kyotera Film Production ne bagatibwa Omugave Mukibizi Production be bakutuusaako batugamba nti Kanakulya Mark ye nannyini firimu asooka ate nga Nabosa Patricia executive producer Kabaka Duncan Kataala ye yabadde director waayo era nga Naluwoza Salima equipment and costumes Kavuma Peter yakoze ku by'obufo Kavuma Peter ate nga sound effects by Ronald Omusilu etandika butandika ate nga Sebyala Kenny yakoze ku effects visual effects supervisor tugenda maaso kali nno kano bakatumye esiga ly'omusambwa era nga etandika butandika esiga ly'omusambwa Duncan Kataala Constant ate nga n'ebirala byonna ne gubawulira guli mu nnaku yaagwo ne gweryawo kati emaali yaagwo neesigala kati ate waliwo n'ekiwaya manulaba 10 gwolabyeko 10 zerabyeko luwaya ono ng'akwata emaali nga babba ebintu by'omusambwa sente nga bazigabana firimu yiino kyava bagamba mba mutanze ebintu mu kibira ne mubikwatako nze mbavuddeko gwe basi ani abba omusambwa gubadde mu nnaku yaagwo mukambwe guno era buli akutte ku byagwo abaana gwabattirawo ulira firimu ulira 10 gwe gwabattirawo buli akutte ku bintu by'omusambwa teyavaawo gwabulabe mukambwe nnyo era tegwazeeyo gye gwava kati ono mukulu bwadduka ng'agenda ayita chairman ng'ajja n'abatuuze nga beeyo kyekibira gweya baasi oba bagenda kukola ki waliwo omukazi abatuze mbalabye nga abatuga bakkira abatuga abadde eno ng'ali mukuloga mulabye bakutte sente ze abadde n'enviiri nga za bbulu manya nga za guliini manya nga sibitegeera bulungi kati nga bajja baleeta chairman ssentebe ow'ekyalo yakulembedde abakulembeze oba abasitamye abatuuze mpozi n'abeebase b'ekyalo wano basanga emirambo
ekituufu ng'abaana battiddwa. Abaana battiddwa. Kati kumba abatuuze abamu baali batandika dde otwala complain wa chairman nga bagamba nti kuno kuliko ekintu kye batategeera kikanga abantu mu mbeera ez'enjawulo. Kati kino kitandise n'okutta. Abantu bagamba kuno enjaya esusse, chairman tafa ku njaya alinga anywa nabo. Kati abayaga be batandise okutta abantu. Ekyalo tekimanyi kituufu kigenda maaso. Bwe kuba nga kuliko emisambwa guno ejjajjako gwena tuyite faaza bwana mukulu asabire ekifo. Kati chairman olaba tuyagala kwata ku banjaye batandise okutta abantu. Beeyasaamu abantu b'ekyalo. Abamu bagamba abayaga be batandise okukola bino. Abaali balabyeko bagamba nti kuno ku kyalo kuliko ebyawongo ebyajjako. Naye kakati chairman omugaye nti kuno kuliko ebyawongo yabitandikirewa. Gaali maziga. Ekyalo nga ekifunye emirambo gy'abaana ababiri abasangiddwa nga battiddwa mu kibira. Nagamba nti 0753 00 62 eyo yessimu kw'osobola okubeera nga weegatta ku bantu bano. Kati kyamala agamba kankubire poliisi kuba ne chairman naye bamugamba tabitegeera. Kati naye kagaba buli omuntu we gukusingako okubira kwakusingako chairman guno gwamusikako kakati we gumusukako naye naye yakubire popi nakuba essimu. Kati obudde bwagenda butambula naye ng'ekyalo kyafunako omusambu oguli maziga. Ebbanga nga lyetooloddemuko katono ennaku ziizo oluvannyuma lw'okuzuula emirambo tudda ku chairman ono ye ssentebe ow'ekyalo kino nannyini ntebe chairman aba ali eno. Abamu ku batuuze be najja n'amubuuzaako kati kyandebe engeri gy'afunye amubuuzaako najja ng'asembera okuva eri gy'abadde asembera eri omutuuze we. Bano be bamukubamuwa obululu bano. Kumbe chairman waba nga tewali bantu naye chairman tagazi yalina kyanoonya. Olimba chairman nengamba mwana gwe kozi olaba nga mpulidde nga ntidde chairman. Kumbe chairman ayagala kwana omu ku batuuze be kanawe leka naye bwonyirira nange singa chairman nzafaanana bwe leka naye chairman nzafaanana bwe nti onfaananyi raba noono teyeraba golaba no maaso yokka emabega tolabayo mwana gwe oyina ebikugoberera gwe. chairman agadde mwagazi kunjalaga bino kanawe wano olabawo chairman ng'atandika okuwaana. Chairman atandise okuwaana. Chairman ono so omanyi olina okulaba mu maaso. kati chairman alina vision eziraba maaso era wano alabawo akedi ezijjawo. Kumbe wawe chairman buli gye bamugamba chairman gatalaba chairman takiwulirangako. Leero yaki omusambwa gwagamba temunaba. Ssentebe mwennyini yayana nazaaku. Kati omusambwa gulina amaanyi nti gusobola okwambala ekifaananyi ky'abamu ku batuuze. Gusobola okugira ddala ng'omuntu gw'omanyi. Kisobola n'okuba nga neighbor ng'ayogerera ddala nga gwo nga gwogerera ddala nga neighbor. Kati niwe kitwala akabanga omanye ekyalo kyesala lumu akajegere nga bajja beesala akajegere bakooye bagende wa chairman. Abatuuze bange Beesaza akajegere bagende wa chairman bawulira bakooye kubanga ekyalo kitandise n'okufuuka ekyentiisa.
ensonga ezitulese abatuuze waliwo embeera etabuse ku kyalo embeera ki nga bakulembeddwa kanaakulya mbaaka bagamba embeera esusse kiyamaani ono sibamulondera bbule abeeko kyakolera embeera eyo otulaba ze kenyini nagamba ebintu bino nagenda ku lusozi mba ndi mukufuka mukulu bamukuba akawanama bamukuba akaligiti kati ye mwenyininyini mujulizi akirinako obujulizi abo yagendayo okusanga nyini zentebereza nti n'abaana bali abaafa omusambo ogwo gwabirimu kumbe mama abaana abadde kumpi musa nayogera ensonga kyoyogera kituufu abaana ku kyalo nakogera abatuuze bwe bayogera ku kyabaana omukazi watanaddamu n'akaaba ye patricia ageeka nabbosa salimagezi ekyalo kitoledde kyamakiri ekyalo kyo abatuuze ewafa kati kumbe ne chairman taagala kwogera naye ne chairman embeera gye boogerako yamusalako okwo era agirabako kituufu era kituufu nange bwentyo wenda amasi ekyo kyayogedde kituufu kyemwogedde baana bano bebuwambo boys be beegasseko kyotera film production bakuleetedde eziga ly'omusambwa era nga gye tulengera tugenda maaso nayo kati chairman agamba nga nze chairman n'obwa chairman bwange ssentebe mwandonda kati okundonda kyategerekeka nti mwandonda naye sina kyenyinza kola musambwa olusozi luluno omusambwa gwagumba kuno tegulina gye gudda era kye baakola nga bagamba katugende tulabe omu ku bagezi b'ekyalo manye ebyalo biba n'omuntu nga ye bagamba wo waliwo essabo nze n'abatuuze bange ku kyalo nga bajja tulinamu obuzibu jjajja ku kyalo kyaffe besitula nga bagenda mu ssabo balabe nga basala amagezi kubanga ne chairman mwennyini kyamutuukako tugamba nti tukubuuzeeko jjajja otulabire yeeyeye emabega ono ye mulogo w'eggombolola era ensonga z'omusambwa gye bazireese kituze wano n'abatuuze bamuze n'abatuuze nabalinda bwadda n'abagamba nabalinda obwedda basobola sayisa obalaba yabalinda obwedda bw'omusambwa gunaakolebwa gutya bweza nnyo katuwulire ensonga emisambwa gyogerwako gitya kyaffe kirina ebizibu kirina emitawaana jjajja bajjajja boogera batya ku nsonga y'omusambwa sumbuwa kuno ejjajja si mulya mmere kyeva bagamba nti abasumbuwa kuno si muntu si mulya mmere musambwa gulina gye gwava tugukoleko tukoze tutya bannange jjajja tugenda gukola tutya embuzi 6 jjajja ekyo ekintu kyamaanyi mumanyi ekintu kye bayita omusambwa jjajja nze naba embuzi 6 nyingi kyekitandikiddwako jjajja bagambe njagala enkoko ya lujumba atekeko n'enkoko ya lujumba nga tekookolimangako njagala sooke nkwate eki omuntu akutuma enkoko ya lujumba n'akutuma embaata nga tekookolimangako kyokka nga bukyanga obaawo towulirangako kukookolima kwa mbaata kati gwe n'otya kati mugende bwe biba nga bingi bibalemeredde mugendemu mumanyi kye munaakolera omusambwa gwammwe jjajja bagambe batusalireko jjajja jjajja gamba abasajja bajjajja bakube nga bawumba engalo batusalireko kuno ejjajja mbagambye gwali gwina gwe gunoonya agamba nti omusambwa gwajja kuno ne gusigalako obusigazi wabula nga gwali guze nga gwina gwe gunoonya bwe gwasanga nga taliwo ate nga yattibwa ne gusalawo gusigale wano era kati gugenda tandika okukola obulabe ku bantu bonna ab'ekyalo nga gwesasuza guli maziga bwe tutakikola mu bwangu omusambwa gugenda tandika okukoseza ddala ekyalo kubanga munyiivu eri ekyalo gwe gwajja gunoonya yattibwa buttibwa
egenda maaso kati ogenda musabo kyanjawulo n'okumanya kyemugenda okulwanyisa. Mama w'abaana babiri abaafa aliisa nnaku egenda maaso. Mbadde gamba nti ogenda musabo okumanya ekibayiganya kyanjawulo n'okumanya engeri gye mugendo kyegobako nayo kyanjawulo. Buwambo Boys bwetu bibadde kutuusaako ekyotera film production bwe walibayo akatundu akeyongerako awo era nako ndibanka kutuusaako naye nga bagamba nti webale kulaba era bakwagaliza embeera ennungi tusinkana ate omulundi omulala. Ze mbadde mukiibi kyotera film production Buwambo Boys bebadde bakutuusaako ezziga ly'omusambwa awamu ne bannaffe aba Boss Red wali eri mu Damam ku +966 538 758